kubanga liwa abantu botunulira nga tebalumirirwa ggwanga lino nolaba oli bamuwadde ekifo n'atuuka okukivaamu nga tana kyakyusizza ne wawakaawe maybe nga wakyusizza kale katugambe kale naye ng'ekitundu gy'ava talina kyakyusizzaayo wadde naye ng'abadde mu bitiibwa emyaka egyo gyonna n'otunuulira ntandise n'aba gavumenti n'otunuulira oli ng'alaba ekitundu kye kinyigiriziddwa naye nakiraba nga kiryoke ne mutuulaawo muli bantu ba buvunaanyizibwa muli ba MP muli bagundi ba opinion leaders naye nga mbadde ne mu Bukulembeze ng'ekitundu kyo tekyafuna naye nga temusobola kutuula wansi gamba nti bannange tulwanye entalo ezimala naye ng'ekitundu kyaffe kiri mu mbeera mbi tukoze tutya okukiyimusa alipooti yafulumye eraga nti ekitundu kyaffe abaana abawala beeyongedde okuva ku ssomero lwa mbuto naye tugenza okunoonyereza nga balaga nti abaana abasinga obwavu obuli ewaka waabwe bubaleetedde okugenda mu bufumbo ng'obudde bukyakola ki abazadde babawaayo ekigambo kino eky'obwavu tukoze tutya okulaba ku national cake naffe tugikombako kubanga gye tuli naye n'ogamba nze ndi wa NRM era nze bantya nga gwe tukumanyiko kujja bantu ku poliisi ababbye na kutwala abantu ku poliisi na kujjayo bantu ku poliisi olw'okuba olina obuyinza era ekyalo ne kikusiima nnyo nti otakulekaayo naye nga ekitundu service obuweereza it's not about kuziikala kujja bantu ku poliisi na bateekangayo olese mukululo ki have you left a mark nga bagamba nti gundi oyo bannaye bwe yabiri mu buyinza baloobinga oluguudo luno baleeta amazzi gano baleeta amasannyalaze gano otegera kituufu omanyi olese ki kubanga gw'otugambye mu mpaaka lundi w'NRM era ffe tutuuka ku lujjuliro ffe tuli wali omusajja aba abega asookera ku ffe very good by the way kino kigenda kubba abantu mu campaign nti mwatugamba muli ba movement era ntubawa akaluluuga mutugamba mmwe mugenda okukola ki ak'okulya kasookera ku mmwe nti amanyi babyogera nnyo mu bululu omanyi kati amazzi gagera bwe gati mu lugogo era tubiwulira naye ekibuuzo kiri nti mmwe mwali mutuddeko nga muggyeko entalotalo zammwe ze mulwana ne mugamba nti bannange ekitundu kye tulimu abantu basinga balimi twetaaga ebikozesebwa eby'obulimi twetaaga ensigo wano ku rediyo yaffe rediyo eno ya musajja wa movement naye osobola okugamba nti bannange programu ya gavumenti ey'obulimi egenda mu maaso waliwo wano provision ya gavumenti abantu baliwo abazze okugyogerako tewali wabula ogenda birengera mu bululu nga bijjudde wano naye ng'enkola za gavumenti zibadde zitambula nga tebajjumbira abantu ngenda kutandika na ba movement bengenda okutandika nabo mutukubira kerere muli ba movement naye ne rediyo y'omusajja wammwe owa movement temusobola kujja kwogererako nkola ya gavumenti programu za gavumenti naye nze mbalinze manyi mbalaba erwa Kyemba gyebaleko muri mutya mutwogerekeeyo naye watukubye jo watukubye no it's not about nabakubye nti mwina awa gye babawa mu mwezi mwina w'essaawa yammwe naye nga temujja aba gavumenti naye enkola eza gavumenti oba obuweereza bwa gavumenti obujja ani abwogerera ontegedde gwe naye kasita akalulu katuuka nga waliwo omulyo ng'obalaba kusula mu mahoteri basiiba ku rediyo kuno tebavaako kukubirira kintu mbamanyi yale boogera nnyo naye mu budde bwe twabagamba nga banne mujje muyambe ku bantu bali bubi kikulu nammwe tujja batwala oyogera bubi ku rediyo gwe Lubowa tujja kusiba neetaaga mu mulemu the issue is si kusiba Lubowa am I giving the right message are we communicating kubane bujja kuŋŋamba nti enkola bwe ziri police development model weere gundi emyoga weegere bamwita batya gundi bimazi Uganda Development Bank bawola abantu sente abalina business agro industrialization ezo agriculture tourism babongera amaanyi ani wa government azze wano bagamba nti bali waliwo sente muzeyijomo waliwo sente ziri mu UDB mwanguwe mugende muzisabe abaguru babadde wano aba DFCU ne banyonyola abantu baga sente zavudde mu government ani bazirina sente weziri ne musirise kati ani anayamba munne Kyagulanyi bwana abadda mu lutu ey'okubiri
ngate mugamba ki radio tidi tuyambi bali badduka wo mutuyambe ontegereze gamba omwana agukumye anze nagamba abantu nze nkolerera abantu era kyovula bujja kunsanga mpagire wa movement mpagire wa FDC mpagire wa UPC mpagire wa DP ba NUP kastabanga amanyembera y'abantu baba amanyembera z'abantu sikweyagaliza yekka gwe tofe ino ngamba amanyi Lubowa mukama we yugeme oyino tuwagira olw'empaka nedda sebo nedda bambi eno twateesa byakola ku radio sibya kuwagira byabufuzi bwe twabayitanga mujje muyambe ku bantu bali mu mbeera embi mwakola ki omusajja Kamiloni yagamba baliwa bakubendere bintu byakyuka mu omusajja ajja kubaddamu akalulu lwansonga egi atajja wano mbusoga ajja kubaddamu kubanga muli mu ntalo enkola za gavumenti muganye okujja ku radio zisomesa abantu mulinze campaign mujje muoganire kuno kyokka omwana agenda kujja ne labisa kakati ye kyajja okujja yagera kuyungula abantu be bamufumbiro basimanyani bajje wano ku radio batandike boogere ebibalemye mmwe kakati mwe mugezeeko if you want to controlling a Bobby Wine mumumale amaanyi mwe mukole ebisaanidde okukolebwa mulaga abantu kye mukoze nga ebyokwogerako nakola ki takyalina tabiina ne bwe muleka gundi eyo ne mugiteekawo ate bwe tubagambako mugamba tuli babi ogera bubi bwe tubagambako mugamba tuli babi abasajja ba RDC abasiga babonaabonireyo mu byalo kati nkubuulira amazima ku ba RDC okakasa yes bachairman ba movement n'obasanga babonaabona tebalina ssente ba RDC tebalina ssente ne bachairman ba NRM bose tebalina budget bana abefuula ab'amaanyi eraffe be balina ssente naye bazimalira mu famire zaabwe. I know the RDCs, I talk to them. Tebalina budget basajja batu babonaabona ne bachairman ba movement office zaabwe zagwadde olubege office zagwa olubege zikola ku budde ba campaign zifuna amaanyi mu kaseera k'ebyobululu kati ekyo bw'okyogera nga baga toyagala gavumenti so nga tezirina kuba operational kubanga ekibiina ekiri mu ki kubanga abasajja ba UPC balina amaanyi bwe batu bachairman ba UPC nga b'amaanyi ono wa movement omuyitako abasinga obungi nga basabiriza. What kind of a good chairman is that? What kind of party is this one? Chokanga yeri mbuyinza kakati mmwe abantu ekisooka ababogerera mubayisa bubi temubaagala abogerako ebirungi bemugula njikuddiremu kawulidde abogerera pate kati nasanyuka nnyo gundi bamubwara DC yani ono Majidu Dikusooka nasanyuka ye yakuuma ekintu Dikusooka yalwanirira movement ngera bw'omuwulira ng'ayogera ayogeza authority Haji Walubyo weyiganga Haji Walubyo weyiganga alina okuba alina budget cooperatinga because it is a wide area naye akasajja kajja kubaddamu bannango akasajja kajja kubaddamu yogera nga atalina maanyi no akasajja kajja kubaddamu lwaki oyogera oti kubanga abasajja abaagala movement ennyo temubaagala mutinkiza na opposition bintu bwe bikyuka kubanga aba opposition emunaabagula ne munabakola ki tebasobola kukyusa bantu mukyuse embeera z'abantu kati point kanjiretedde awo gitegeere mukyuse embeera z'abantu abali mu buyinza nga mulina obusobozi mukyuse embeera z'abantu wabula bwe mutakyusa mbeera z'abantu ajja kubaddamu omusajja ajja kubaddamu ate abeesunga so mugezeeko nnyo okulaba enkyagenda kuba ku opposition onzijukiza akaddeko nako katudde NRM yonji mazi NRM mutandika okwagala abantu abalwanirira ku mpewo z'amarediyo abagenda ku byalo ne boogera n'abantu abasomesa enkola ya gavumenti ate bachairman ba NRM mubawa amaanyi mbawe budget please omusajja chairman wa NRM nga yambadde akasaati alinyanga avokuba obudongo ekitoji kyonna chairman wa NRM talina mmotoka ekiri mbuyinza chairman wa NRM talina mmotoka oyita ku office ya NRM ngegudde olubegi 89 kasirissenya Nabasa radio tubebaza okutuuliriza okujja tusimbukidde okutuusa akaseera kano chairman wa gundi wa UPC babanga b'amaanyi program tugiwumbye bawa amaanyi tuwulizigane ate olunaku olw'enkya mulongose bw'ofiisi bwammwe mwebale kutuwuliriza n'abasajja abakolera NRM mutandika balowoozaako akadde katuweddeko Lubowa katukuba obulango tujja kuwulizigane ate olunaku olw'enkya mugenda kutandika okugamba kati bachairman b'NRM ne ba RDC bamuguzi munakoma kwogera eyo programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa